Oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'abalukanga tebeetaba mu mpaka za bikonde zitegekeddwa ekibiina ekifuga omuzannyo guno mu ggwanga, ku mulundi guno bano bakomyewo na maanyi. Bano beefuza empaka z'abatandika omuzannyo guno ezimanyiddwa ng'eza kadeeti, eziyindira Lugogo mu Arena. Henry Muzeeyi, Geoffrey Kimbugwe, Ronald Gaita, Mwanje Kelvin ne Siraji Bukenya be bamu ku bazannyi ba Lukanga abadde mu nsiiko olwaleero abagunze bannaabwe eŋŋumi ne babawangula. Idi Batambuza wa KBC akubye Abdul Wanjusa owa Ismark eŋŋumi tonziriranga, ate Latifu Muwonge owa Katwe Boxing Club n'akuba Joffa Geoffrey owa Naggulu. Abazannyi abasoba mu 150 beetabye mu mpaka zino ezigenda okumala ssabbiiti nnamba nga zikwajja. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.